Hello everyone. Good day. Muli mutya bannange mugyebale gyonna gye mukola. Abali ewaka mugyebale, abali mutala w'amayanja mugyebale. Mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano e Bugabasese. Nga wendi ate okubaweereza banaye mbatumirako. Waliwo omwami sinamusaba lukusa kwogera mannya ge, bwe nabanga musabye n'akkiriza nja kumubabuulira naye yampeereza ddole. Nangamba Nnaalongo ddole omuddugavu naye gy'ali. Bannaye n'amumpeereza. Bambi neeyanziza neeyanzeege. Nange nandyagadde nkozesa eddole omuddugavu. Naye munnaye nali simulabangako bulabi era bwe yamumpeereza nawulidde essajju. Naye waliyo n'eddole omuddugavu. Kitegeeza waliyo ne Katonda omuddugavu. Bannaye amanyi Katonda omuddugavu gy'ali era naye amumpeereza era naye mulabeko kubanga mbadde sinnamulaba. Ffe twenyumiriza mu kubeera abaddugavu era tetukiinaako buzibu. Kale okwenyumiriza okwo ate oluusi kuleeta obuggya eri abo abatamanyi nsonga lwaki tukyenyumirizaamu ate ne balowooza nti oba tubeepankirako weepankize. Naye nga okubeera omuddugavu bannaye kya ttendo. Mwebale kubeera ku mukutu, mwebale kuwagira mirimu gya mukutu, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga. Twagamba guno omukutu tugenda kugukozesa okwebbulula tweggyemu ebyo byonna ebizze bitutambuliramu nga bitutawaanya. Bye tutegeera ne bye tutategeera kye kiseera tubitegeere. Era ne tugamba guno omukutu tugenda kusimplifyinga buli kimu kibeere mu lulimi lwe tutegeera tusobole okukola obulungi ate tutuukirize. Kati mu katambi kaffe akasembayo twatunuulira oluzaalo ne tulaba oluzaalo kiki ne tugamba kwe kuweebwa omukisa ozaale. Tunaakuwa omukisa ozaale mu ngeri yonna ye gy'aba akikuwadde ffe lwe tuyita oluzaalo ne tubuuza lwaki omuntu yalibadde tazaala. Omuntu asobola obutazaala nga yasoba amabega, omuntu asobola obutazaala nga yasobezebwako, naddala omulundi guno ogusooka omwana omuwala nga yeegadanga. Omuntu asobola obutazaala nga tayagala kuzaala, ne tulaba nga oba tayagala baana, oba ng'aliko empewo ensajja, oba ng'aliko omuzimu omugumba, oba ng'alina ensobi gye yakola nga tugeze oba yaggyamu olubuto ne lutatambula bulungi, enkwata y'olubuto nga luvuddemu. Luyinza okuvaamu lwokka naye enkwata yaalwo awo, omwana bamuziise batya, byonna emikolo egikolebwawo gisobola okulobera omuntu okuddamu okuzaala. Ebikolimo basinga bakolima, bamaama bakolima, ekyo kiva mu mpisa zaffe ng'abantu ze tubayisaamu. Owulidde, oyinza okusanga akaana ka maama wo, akaana kakaaba keepamiddepamidde, gwe mu kifo ky'okukayamba n'osalawo ate okakolesa okakube bukubi. Mwasize mutya abaana? Mukuliko eyo? Amazzi ag'oku ttaapu? Ag'omu kibya? Kati mu kifo ky'amata mwabawadde mazzi ne banywako, tebasobola kuganywako gonna ne bagamalamu. Gye tuli abaana mwasize mutya abaana? Mukuliko eyo? Kibadde kitya eyo? Kibadde kirungi? Kale kati tugende buli omu afune kyakolakolako eddakiika ntono mujje tusasire essubi lino. Tukole ki? Tusasire essubi tusobole okufuna obusaasizi. Kale mwanguye. Ne tugamba nti eriyo abantu abaatondebwa nga bagumba, ng'ono asobola okubaawo ng'alina n'abaana na buli kimu ekimusobozesa okuzaala, oyo aba asobola okuzaala. Ne tugamba nti eriyo oli eyatondebwa nga talina na baana, oyo aba tasobola kuzaala. Gye ndi na mukasoli. Bulungi nnyo. Mwasize mutya abaana? Mukuliko eyo? Kale ne tugamba nti bajjajjaffe baali bagezi. Ensonga y'okuzaala eno yatandikanga okutunuulirwa omwana ng'azizza omukono emabega. Era yakolerwanga emikolo egimutereeza amabega.
era omwana oyo yeewazibwanga okutambula aleme kuwasibwa mpewowewo ndala, abeere n'ezo zokka ze yazaalibwa nazo. Kyova olaba atugambanga nti omwana bw'agenda mu nsonga omulundi ogusooka temumuleka kusala masaŋŋanzira, kubanga mu masaŋŋanzira mubeeramu abazira bangi. Kati mu bazira abo bw'ajja ng'ali mu mbeera eyo abeera open, kyangu empewo endala yonna okumwerippako. Kati empewo ezo ezitwerippako nga tugenze mu nsonga omulundi ogusooka olw'emibeeko gyaffe, ze zireeta bino ebigalanga era zisobola okukuviirako obutazaala. Ne bakugamba nti tozaala lwa nsonga amabega gaasoba, lwakuba oliko empewo ezakwerippako. Era twagamba nti ensonga zino zitereezebwa, zonna zonna zisobola okutereezebwa. Omuntu n'azaala okuggyako omuntu w'omulundi ogwo eyatondebwa nga mugumba nga n'ebizaala tabirina, oyo aba tasobola kuzaala. Bajjajjaffe baagambanga nti koonooweeka tokalinda kusaabaana. Amakulu nti omwana omuwala olwazzanga omukono emabega, ekyaddangako awo zaabanga nteekateeka za kumufumbiza, nga tannaba kusobaasoba bamwebakebakeko, bamukolekole biki. Olwazzanga omukono emabega ng'oyo afumbirwa kubanga aba atuusizza. Naye essaawa eno olw'amateeka na buli kimu eyo ensonga tekyasoboka. Kale tutunuulira engaba y'enzaalo. Nansonyiwa nde bansazeeko. Engaba y'oluzaalo kisinziira, buli omu alina engeri gy'agabamu oluzaalo lwe, kubanga buli omu alina obuyinza bwe bw'akozesa. Kaakati mu ngeri eyo tosobola kusalirawo muntu nti ajja kugaba bw'atyo oluzaalo. Naye ng'ebimanyiddwa bye bino nti eriyo akuwandako eddusu genda ozaale, kwakati ekyonzi ekyo ntera okkikola. Bwe kiba nga kikutawaanya ze zino empewo ensajja, gino emizimu, migumba, biki, eddusu liba lisobola okukola. Sobola okuwandako eddusu ne nkuweerako ekibya, ng'ekibya kino kyakugogola muli munda sisitimu, kusinziira nti oli muntu mukulu ate emyaka egizaala gikuyiseeyiseeko, sisitimu etuuka n'ebeera dormant kati nga tulina ogizuukusa. Eriyo omuntu atazaala olw'okuba yafuna bi-infection, nga yafuna bi-infection n'atabijjanjaba ne bimuwangaalako ne bimuleetera okuba nga tasobola kuzaala. Oyo bamuwa eddagala ery'okunywa ne bwe baba tebamuwanzeeko ddusu ne bwe baba tebamuwadde kibya. Eddagala ery'okunywa lisobola okumugogola n'azaala kuba nali nkirabyeko emirundi mingi. Eriyo omuntu nga bino byonna birina omumukolako, ng'omuwandako eddusu n'omuwa ekibya n'omuwa n'eddagala lino eddala ery'okunywa, nga byonna ebizibu abiyina. Nga byonna ebizibu abiyina. Eri abantu oluzaalo luno lutuuka ne lukalubamu. Eri abantu ng'alina okuwa omutango okusobola okuzaala, ng'ensobi gye yakola nnene nnyo. Kati waliwo ng'abo bannaffe abasawo babeera mu ddwaliro eyo ne bawakankulamu embuto z'abaana, ne bawakankulamu embuto z'abaana. Omwo mwe baggyiramu olubuto olutaggyikamu ssebo. Nondabira embaga. Kale sijja kubagamba nti waliwo standard procedure gye tugamba nti gye bagabiramu oluzaalo. Nedda, buli omu bamuwa oluzaalo okusinziira ku ani alumuwa ne lwaki ateekeddwa okulufuna. Kwegamba enjuyi zombi ze ziditamininga butya bwe kikolebwa. Eriyo omuntu ng'onooba onoomuwa oluzaalo ate musooka mu lusuku ne mwegayirira mu lusuku ewa kitooke ng'alina bye yasobya. Kwegamba ensonga ziba nnyingi awo, naye ye agaba oluzaalo bw'amala okwogera naawe aba amanya ggwe kiki ky'oteekeddwa okukola okutereeza ensonga eyo. Kati ensonga endala gye tuteekeddwa okwogerako ye ey'okuwa oluzaalo
ng'olunywedde mu ggwanga eddala. Si kituufu nti bw'onywa oluzaalo nti omwana abeera wa ggwanga eryo. Ki ekituukawo ng'omuntu anywedde oluzaalo? Nze bw'ojja gye ndi Nnaalongo n'oŋŋamba nti njagala kuzaala, ne njogera naawe ne mmanya nti ono ne bwe muwandako eddusu asobola okuzaala, ne muudu gy'oba onsanzeemu ya muudu gy'oba onsanzeemu ky'oba olaba ffe tetumala gatambula kubanga tuli ekyo kye tuli. Nze lumu nasangako omukyala mu kkubo, yali lubuto, yali neiba waffe ku dduuka naye nga ndwawo okuyitayo. Kati bwe musanga yali lubuto, munnange gwe nali naye yali akola ku dduuka, kyava ŋŋamba oyo n'omulaba, olwo olubuto luyiseeko wiikisi 2, naye namugamba ajje gy'oli n'akola ki? N'agaana mbu talina ssente. Kyerava mugamba kandabe, nawanda eddusu mu ngalo ne nkwata ku lubuto. Omutima ne guŋŋamba mugambe agenda kuzaala. Ne mmugamba kale genda weetegeke ogenda kuzaala. Yazaala kiro ekyo. Kwe yakyingizaako okubalaga nti ebintu gye biri. Yazaala kiro ekyo. Ekyo asobole okugijulira weebali bangi kubanga baakimanya. Kyingizaako okubalaga nti oluusi ekiddiza abasawo bano ne babawa omuddagala omuyitirivu mmwe bennyini butakkiriza. Nze mba nnina obusobozi obukuwandako eddusu kye njagala ne kituukirira. Naye okubuusabuusa kwangu okulemesa ate nze kye mba nkoze. Naye ffembi bwe tuba nga tuli wakati mu kukkiriza kituukirira. Eri abantu nga ye bw'oba tomuwadde eddagala tamatira nti olina ky'omukoledde. Nga bw'omusabira obusabizi takkiriza nti olina ky'omukoledde. Naye ng'ate munnange oba olina ky'omukoledde. Empewo zino ze tuyita nazo nnyingi era ezisinga obungi nkozi za mirimu. Era nga zaagala okukola. Naye gwe teebereza omuntu abadde mu nsi eri emyaka bufukunya takola. Kati nze mpanze kuwuna eddusu. Ki ekituukawo bwe muwandako eddusu? Eddusu lyange ligenderako obuyinza. Obuyinza obulagira empewo zange zigende zimuyambe. Amakulu nti ku mpewo ze nnina mba mmuwaddeko eyo egenda okutuukiriza omulimu ogwo. Ndowooza mukitegedde. Omuntu bw'akuwa oluzaalo teruba luzaalo lwokka, akuweerako n'empewo egenda okutuukiriza oluzaalo olwo. Ekigambisa nti bw'oba ozza oluzaalo leeta na kino, leeta na kino, leeta na kino. Kubanga empewo eno ezze okukuyambako ozaale tegenda kutuuka wuwo ekole kyakuzaala kwokka. Bw'eneesangawo ebyetaaga okutereeza nga biri mu kapasite yaayo ejja kubitereeza. Olwo olyoka otandika esitoole. Munnaye okuva lwe nazaala omwana oyo ebintu byatereera. Naye nga biba tebyatereera byokka. Eno empewo gye wajja nayo okuyambako okuzaala, eri gye wagijja okunywa oluzaalo, yeetereezezza ebyo ggwe by'olaba. By'ogamba nti bye byatereera. Kaakati kye kikulu ekigambisa nti zzaayo oluzaalo. Bw'okomyawo oluzaalo, olwo oba okomezzaawo empewo eno eba yakuweebwa okutuukiriza okuzaala okwo. Kati obuzibu businga kuvaawo nga togikomezzaawo kubanga esobola okukufuukira ekyambika kiki ky'ogimanyiiko. Ekola omulimu gwayo n'ozaala n'ekulongooseza embeera zonna osobole okuzaala obulungi. Ewaka we wabadde waliwo obwavu nga bwe bunajjamu olubuto ebuggyeewo, buli kimu kirongoose. Kati omaze okuzaala ogaanye okukomyawo oluzaalo. Okukomyawo oluzaalo kuba kuzzaayo maanyi ago agaakuweebwa gakuyambeko okuzaala. Bwe tunaaba tulaba abasawo kye ki era tujja kulaba abasawo ddala batuwa amaanyi. Era gakikola gatya? Kiki ddala ekituukawo awo nga omusawo alina kyakukoledde? Mulyoke mumulabe ebintu bulijjo bye muwakanya nti bituufu.
Y'ensonga lwaki muteekeddwa okuzza oluzaalo. Kubanga bw'oba tozizza luzaalo, omwana oyo asigala wa mpewo eyekuyambyeko ate empewo esigala ya nannyini oli eyakuwa oluzaalo. Era nze wano ne nkeera ku makya ne ŋŋamba njagala kati abaana bange bonna bengabye be bataakomyawo wano mbaagala wano, oyinza okundabira embaga kubanga ngabye enzaalo. Naye abantu bamanyi mbu bo bagezi ne yeerabira nti oluzaalo terukoma awo, lubanja omwana n'omuzzukulu. Ng'abamu kati essaawa eno ekibabonyaabonya luzaalo lwa jjajjammwe lwe yagaana okuzzaayo. Nga kye kibabonyaabonya nga musobola n'okugenda ew'omusawo n'akibalagula nti jjajjammwe yagaana okuzzaayo oluzaalo, naye nga mwenna muli product y'oluzaalo olwo, amakulu mwenna muli product ya muntu oli eyagaba oluzaalo. Kale kiba kikulu nnyo okuzzaayo oluzaalo. Ekikutwazisa bino bye bakusalidde kubanga empewo eno ekkoledde ebirala bingi gwe by'otomanyi. Owulidde? Kale muyige okuzzaayo enzaalo. Kati bw'ogenda noonya oluzaalo mu bannamawanga, tekitegeeza nti omwana ajja kuba munnamawanga. Ensonga enkulu kuzzaayo luzaalo olwo n'ozzaayo amaanyi ago gye wagakola ki? Gye buba wagajja n'omanya nti kati omwana wo mwereere. Lwakuba n'emikolo egimu bannaffe abo gye batugamba okukola nga tuzizzaayo oluzaalo, ate gireetera omwana ono okudda ate mu busibe. Kale muteekeddwa okubeera conscious bwe muba mukolagana n'abantu. Nze mmanyi nti emmeeme zammwe zibabuulira nti kati nno kino kye baŋŋamba okukola si kituufu. Si kituufu. Naye nga omwana bw'atwalibwa okuggyibwako empewo eri, basobola omusalako enviiri, basobola omusalako enjala, bifugikibwa mu kitooke. Beerawo byonna birabe nga bikolebwa. Kubanga ate singa tebifugikibwa mu kitooke ate olwo kiba kirala ekiddirira. Omwana oyo basobola omuwonga mu mpewo ezeeyo gye wanywa oluzaalo. Kale kirungi obeere conscious. Bane ebintu ennaku zino byakwebeereramu. Olaba tugenda mu ddwaliro kuzaala naye n'obeera nga gwe omwana gwaluma ate gw'olina okukanula amaaso baleme mukukyusiza, baleme mukubbako. Ne mwene embeera era bwe kityo bwe kirina okukola ki? Bwe kirina okubeera. Naye nga kyalibadde kirungi oluzaalo n'olunywa ku bantu ab'eggwanga lyo bwe musobola ozzigatta. Bw'otazza luzaalo kiki ekituukawo? Bw'otazza luzaalo gwe ng'omuzadde osobola obutaddamu kuzaala. Kubanga empewo eno gye bawaleeta eba eri ku contract. Kati contract eweddeko ogaanye ogizzaayo esobola okufuukira ekyambika, esobola okkusiraanya. Omwana asobola okukaabirira, omwana asobola okulwalalwala, omwana asobola okkonziba n'okugongobala. Era gwe omuzadde osobola n'okukoma ku oyo n'otoddamu kukola ki? Kuzaala. Kale kiri most advisable nti bw'oba onywedde oluzaalo tuukiriza emitendera, tokola bya kiyaaye kubanga luno oluzaalo lwe twogerako. Amaanyi ago g'oleese okuyambako okuzaala, tuukiriza emitendera galeme kukufuukira ate kyambika. Ebintu ebimu biba byangu nga ffe tubikalubya, nga byalibadde byangu. Kale mbakubiriza, okufuna oluzaalo si kibi, naye fuba ofune oluzaalo ku muntu ow'eggwanga lyo. Fuba otuukirize emitendera gye bakugambye, osobole okweyagalira mu buzadde bwo. Kubanga naffe kituluma okulaba nga muntu omuwadde oluzaalo abitaddemu obuyaaye, olubuto luvuddemu lwa balongo, kati atajja akaaba n'omutunuulira ne bikusobera n'ogamba ye kati ono mmukolere ki? Nga naawe tomanyi kyakumukolera. Ye yennyini yeefudde omugezi. Ate kati bimaze okusoba ate awoloma.
newankubadde tuli bazadde naffe tuli bantu bwe tuba tulina kye tukkaanyizza tukituukirize tusobole okweyagalira mu nsi eno. Kale ensonga yaffe ey'oluzaalo nsuubira tugikubye oluku mu mutwe. Kujjako nga waliwo ekibuuzo ekizze nga kikulu nnyo kye kijja otufunyisaayo akatambi akalala ak'oluzaalo, naye awatali ekyo nsuubira mulungudde nnyo 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 buli ekyetaagisa okuba nga kyogerwako mu nsonga eno. Kyesoogeddeeko eddagala lino eryoza mu nseke. Kati bw'oba nga olowooza nti tozaala olw'okuba ng'olina infection nga ye yakulemesa okuzaala, lino eddagala kojjange ye yali ndagirira, nze saamuwa ssente era nammwe ŋŋenda kulibalagirira. Bwe muliba mwagadde muli nsiima, bwe muliba temwagadde Katonda ali nsiima. Omukyala nga bakugambye nti buli kimu kiramu, naye nga olaba tozaala, sooka ogezeeko ensonga eno. Funa makaayi mumumanyi makaayi akaawa, mufune yenna ekikolo, emirandira ne siteemu n'ebikoola, mutemeeteme. Olunaku lw'osooka okugenda mu nsonga nywayo ebikopo 2, ku makya kimu n'olw'eggulu kimu. Eddagala eryo linywa libuguma era olifumba, liba lyakufumba kunywa, nywa ku makya nywa olw'eggulu. Kati beera ng'onywa eddagala eryo ebbanga ly'omala ng'oli mu nsonga ezo, ng'olinywa ku makya n'olw'eggulu, ku makya n'olw'eggulu, ku makya n'olw'eggulu. Bw'ozivaamu ensonga lekeraawo. Omwezi ogwo bw'otofuna lubuto bw'oddamu okulaba era kiddemu. Bw'oba ng'ensonga zo si za mpewo, nkukakasa ogenda kuzaala. Eryo mbawadde kikolo na ddagala. Makaayi eddagala lye mbawadde kwabo abalowooza nti mmwe ensonga zammwe si za mpewo. Gwe kikole omwezi ogusooka, kikole omwezi ogwokubiri, kikole omwezi ogwokusatu. Bw'oba tofunye lubuto oluvannyuma lw'emirundi egyo 3 biveeko. Olwo gwe toli wa makaayi, kubanga ow'amakaayi ebiseera ebisinga omulundi gumu gumala. Omulundi gumu bwe guti gumala. Naye ng'eriyo abasobola okugenda ku gwokubiri n'abagenda ne ku gwokusatu. Kati gwe kikole gye emirundi 3 olabe. Bwe kinaaba kigaanye awo situka ojje. Bannaye nno mugenda kujja essese eno nze mbabuulira. Mukyali ku ebyo simanyi muti amazzi biki mujja kujja. Kubanga kati bw'oba olina okuzaala ate munnange tunaakola tutya obusika tolaba okunsitula annange mwandyagadde okunsitula naye nga ndi wa mizizo. Bwe muba mwali munoonyereza mu byafaayo ne mulaba bakabaka b'essese balubaale bwe bajjanga ku lukalu baayisibwanga batya? Kaakati awo y'embeera gye mpisibwamu ng'obadde onsitudde. Onzimbira ennyumba ey'obuliwo, ogizimba wendi olutuuka ng'ezimbibwa ate erina okuggwa osobole okugisulamu oba munangulira ttenti. Anti ebintu byonna mubigonzezza munnange. Ndowooza munangulira ttenti naye ate olaba bwe mba munzimbidde ennyumba ne nzija ne mugizimba nga wendi ne muginzimbirako nga ennyumba yange. Ate bwe nvaawo evaawo olwo eyo eba esigaddewo nga nnyumba yammwe, muba mutereezezza amaanyi g'entambula nago agali mu kika kyammwe. Era eyo ennyumba eba ya ttendo kubanga nze wendi mugizimbye esigalirawo ddala. Olwo nga bw'abaawo ekizibu kyonna 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 ekikwata ku Nnaalongo kiba kiggweera mu nnyumba. Balabe baga tufunye ekikole n'eddagala ate mugenda kunsitula musaaga. Mbeere ku mukutu musheyaringe mulayikinge. Bannammwe mbategeeze nti bannange Nnaalongo yatugambye makaayi mumunoonye makaayi oyo ow'ekimuli ekya kyenvu mumufumbe olugenda mu nsonga bwe ppa ng'onywayo ekikopo. Bw'oba wooli tewali katugeze nti oba ensiko w'osobola okumufuna kuba ku masimu
obutale obwo bubeeramu eddagala eryo. Abakyala abo ababeera mu butale omutuukirira n'omugamba munnaye nsaba kunfunirayo makaayi, amukufunira nga special order yiyo. Ne bw'aba akazi akola gw'omutereka mu nnyumba takalira ku musana, tereka mu nnyumba mwakalira n'omanya nti ninawo sitooko yange y'amakaayi myezi 3 naye nga it is most likely nti ku mwezi gumu oba osobola okufuna olubuto. Kale eddagala eddala eryoza mu nseke, abaagala okwoza mu nseke, kati abaagala okwoza mu nseke eddagala weeriri. Tulina kaseke ka mbajjwe, eddagala likola nnyo okwoza mu nseke. Era bw'oba ogenze mu abo ab'obutale baliina. Tulina ekisekeseke nakyo kyoza mu nseke. Tulina akaggula kooza mu nseke. Eddagala lingi ate oba n'amajaani gooza mu nseke, n'amazzi agookya gooza mu nseke. Kwegamba olumu tetuzooza lwakuba tetufaayo, naye bw'onywa amazzi ago agabuguma n'oganywa kati katugeze olunaku n'onywa nga lita 3 ez'amazzi ago agabuguma n'okikolera ennaku nga 3, it is most likely nti enseke zitukula. Kwegamba kamunye ddagala nnyo mu kwoza enseke. Eddagala eryo likuleetera okufukaafuka ng'olinywedde ekibwankulata kyoza mu nseke. Era enseke ezo okuzibikira oluusi y'ensonga lwaki osanga nga ofuuse nnabukalu nga teweetaaya bulungi. Bino mbyogerako lwa nsonga tuli ku nsonga ya kuzaala ate eyo gye kutandikira. Kale abakyala ogera ekiseera nywa ku caayi ow'amajaani, tonywa ate gano gajjamu lubuto, nywa nga masaamusaamu. Kyokola tonywayo kakopo kamu n'ogaa nti kati nze mmaze, nedda. Green tea ayoza mu nseke. Wazira nywa omanye nti siina ddagala lyonna naye ngenda kunywa amazzi agabuguma okumala ennaku 3 nga nywa ku makya ekikopo, emisana ekikopo n'olweggulo ekikopo eky'amazzi ago agabuguma, oba nywa ebikopo mu butuufu yalibadde 6 n'ofuka olwo nga muli munda sisitemu ekola ki? Yeerongoosa. Era bw'onoogenda ojja kulaba nga source of the Nile yonna munnange esibuka eyo wuwo. Mwebale kumpuliriza, mwebalire ddala.